Ekene kubetela kuna. Yogo zangote. Hey, wanna see a bitch? Hey. Kaka plus angu. Baby si kaka plus 1. Kuna ndezo kene kukwela. Tala beti siko. Tala nenge kei. Wow! Donc à mon avis, on va faire déjà. Ouais, les sous-sous. Pas comme parler. Allez, mais c'est ça. Voilà, c'est quoi, c'est moral. Pourquoi c'est dit? D'accord, on va les autres. Nkwaniriza gwe mukwano gwaffe atugobera era nga kujukiza nti subscribe ate teweeyabira kunyiga akadde osobola okufuna notifications lwe tuleeta videos empya. Kigambibwa nti okulwanagana kukyagenda maaso era nga waliwo okulwanagana okw'amaanyi wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye aga FARDC amagye aga DR Congo. Kigambibwa nti bayeekera ba M23 bagenze maaso n'okulwanagana nga bakakasa nti bakuwamba ekitundu ekya Sake era nga kikakasiddwa nti bano beeteefuteefu kubanga bawamba ekitundu kino olw'ensonga nti waliwo ebitundu ebyenjawulo bye bagenze maaso n'okuba nti bawamba olunaku olw'eggulo era waliwo okulwanagana ku makya okw'amaanyi wakati w'abayeekera bano era nga kigambibwa nti akulira abayeekera ba M23 ayina ekitundu ekirala kye yawambye okuba nga ayongera ku bitundu ebirala bye yawamba mu nnaku eziyise oba mu wiiki eziyise emabega. Omuntu w'omunda waliwo omuntu w'omunda agambye nti amagye gano amagye aga FARDC n'abayeekera ababayambako omuli abayeekera ba FDLR ne bamasinale abava mu nsi ez'ebweru nga Russia be bamu ku bantu ababadde mu kitundu mu tawuni eno ya Sake era nga bo baagivuddemu dda olw'ensonga nti okulwanagana kubasuseeko era nga abayeekera bano ba M23 bokka be bantu abali mu kwetegeka okuba nga bayingira ekibuga kino ekya Sake okuba nga basobola okuba nga bakiwamba. Kitegeezeddwa nti olutalo lukyagenda maaso era nga abayeekera aba M23 n'amagye aga FARDC bagenda maaso n'okuba nti balwana era nga kigambibwa nti tanka 2 ez'amagye aga FARDC oba amagye aga DR Congo bazookeza dda era nga wetuwogerera tanka zino zaabadde nga ziri za kulumba abayeekera bana ba M23 okulaba nga babasanyawo naye wetwogerera tanka zino bazookeza era nga zaafuuse myonga. Kigambibwa nti olutalo luno nga lukyagenda maaso waliwo omuntu w'omunda era yavuddeyo n'agamba nti ababalumba baagala kuwamba ebitundu FARDC amagye aga FARDC we batudde we bali we beekwese abayeekera bano ba M23 baagala ddala kuwamba ebitundu ebyo balabe nga babagobamu era nga mu bitundu bino mwe muli Bashali Mukoto group of Masisi era nga kigambibwa nti okulwanagana kw'amaanyi mu bitundu bino muli Mweso Town, Kashuga Town era nga abantu abamu batandise okuba nga badduka mu bitundu bino. Era waliwo okulwanagana okw'amaanyi kwatandise essaawa 4 ez'okumakya era nga kukyagendera ddala maaso nga okulwanagana kuno kwabadde 10 kilometers eri from Sake station. Abayeekera bano ba M23 baagala kuwamba ekitundu kino ekya Sake era nga bo beekakasa nti newankubadde waliyo amagye aga FARDC bo bakakasa nti
sawa yona bakuwamba tuze tulabanga abayekera ba M23 bagenda maaso n'okubanga bawamba ebitundu ebyenjawulo ebitundu bingi nga bongera ku ebyo bye bawamba era nga bo taketi yaabwe yakutuuka mu kibuga ekikulu Goma era nga bo kye baagalira ddala okuwamba. Tuze tulaba ebigenda maaso nga abayekera ba M23 bo bagamba nti bo tebaagala kubanga bagoba abantu ku ttaka era nga tuze tulaba nga abantu bo bagamba nti ebitundu ebyo abayekera ba M23 bye baawamba mulimu emirembe. Tebalina buzibu, waliwo emirembe, abantu emirimu gigenda maaso newankubadde bo badduka nga okulwanagana kutandise. Kakati we twogerera amagye aga FARDC buli kye gagezaako okubanga galeeta abayekera ba M23 bakisaanyaawo obanga ne babagoba. Kakati we twogerera abayekera aba M23 bongedde okubanga bataama, batabuse, balina ebyokulwanyisa ebiri ku mulembe, balina ebintu bingi ebisobola okubanga biwamba era nga bo bagamba nti baagala kuteeseganya ne gavumenti ya President Felix Tshisekedi naye ate pulezidenti yagaana okuteesa n'abo abayekera era nga ye yasalawo nti kati tuyingire mu lutalo tulwane ekijja kijje. Kati we twogerera abayekera bano bongedde okubanga bawamba ebibuga ebyenjawulo era nga essaawa yonna bandituuka ku kibuga ekikulu Goma. Thank you so much for watching.